Kadama TV Kadama agenda kumalako contract ye naye ekyewuunyisa kiri nti baboosi be bamugamba nti baagala kujja ku Uganda naye era bwe bajja e Uganda bakomewo naye baagala basaze ticket ebbanga ly'abagamba okumalayo okukomawo nabo baagala okubeera nga bagenda naye jjukira nti tutera nnyo okugamba baboosi nti tukwenda naye tukomawo naye ng'oluusi toyagala kudda mu maka ago kale newankubadde nti oba oyagala kukomawo kuba kyeyo naye oluusi amaka ago oyinza okubeera nga togaagala ate bo nga bakyakwagala kati Kadaama ono agamba nti byatandika ng'ebyokusaaga baboosi be ne bamugamba nti bw'onooba ogenda e Uganda twagala tugendeko naawe naye ne bw'oba okomawo tukomewo wamu. Kadaama agamba ekizibu ekiriwo ye abadde apulaninga kubeera nga addukira ku kisaawe nga taddayo Uganda ayagala asooke akubire ddala emyaka gye ena oba 6 addeyo asetolinga omulundi gumu abadde tayagala kuddayo ng'ate tabadde tayagala kusigala mu nnyumba eyo. Bw'owulira emboozi ya Kadaama ogenda giwulira mu mboozi ye sirabamu kubonaabona Kadaama ono kwagamba nti babadde bamubonyaabonya naye problem wenjiraba erabika ennyumba agamba nti waakola wantu wanene nnyo baadde bamugambye okumwongeramu akasente bw'aba akomyewo naye ye agamba awaakooyeewo ayagala kubeera nga akola ng'ava wabweru oba akole wabweru. Kakati ekintu kino kizibuzibu okubeera nga advisinga omuntu era tetwaliyagadde kuwa advice yaffe kubeera nga tuyina engeri gye tuyinfluencingamu comments zammwe naye mwe musobola okukomentinga ne mulaba ekintu kino Kadaama ono kyagamba kiri kitya kituufu agende ne baboosi be e Uganda bakomewo nabo kituufu agaane ababuleko agende akole owalala ennyumba eno ennene gy'akolamu kizibu kyamaanyi kiri awo oba si kyamaanyi baboosi bano engeri gye bamwagalamu kyalibadde ng'asigala nabo oba tasigala nabo kugamba mujja kulaba engeri gye gy'annyonnyolamu ebintu bye nawe musobole okubeera nga mu advisinga naye ye agamba bamwesibyeko baagala kubeera nga bagenda naye Uganda naye ate ye takyagala era tayagala kubeera nga addamu kukola mu nnyumba eyo wabula ng'ate akyagala okubeera nga amalayo nga ayikolera ddala e Buwarabu n'avaayo ng'avaayo mulundi gumu. So Kadaama ono yaleetaaze ku magezi gammwe na ngeri ki gy'asobola okukolamu ekintu kino kibeera nga kirina engeri gye kimugasaamu. Halo nnyawuli Kadaama TV. Mr. Kadaama TV nkulamusizza weewala otuweereza tusiima n'empeerezaayo. Kaakati Mr. Kadaama amateka kuva ku magezi nze contract yange ngimalako omugw'omunaana kaakati baboosi bange nabali mu kusooka basaaga nga mama ngamba bw'omalako contract yo tugenda naawe tulabe Uganda ewamwe tulambule ne Uganda konze ekisooke kati ekyamaze enviiri ku mutwe n'eggulo ng'akiddamu n'agamba nno sisaaga nno bw'omalako contract tugenda naawe n'agamba ne bbaawe n'agamba ono omukozi waffe amalako contract nga tugenda naye nga tulaba ewaabwe ne mugamba kale nti nga tulaba n'abaana bo oba bagulira visa bajjeyo ne bagamba nedda bajja kuba basoma tujja kgenda tubalabe naye ng'ate nze Mr. Kadaama nze mbadde nnaki ekirowoozo kyange bwe malako contract imbulire ki ku airport nkwatagane ne bannange abakola bava eweeru nyongere nkoleyo emyaka emirala 2 awo nzireyo nsetulinga Uganda kati awo bwe baba banneesibye kumbu ngenda nabo ekyokubulira ku airport kiba tekisoboka kati nga nze ngamba ngenda tutoloka wano nga sinnaba kumalako contract ngende nkimanyi bajja kumpulopa ku poliisi nti oba nababbu baki naye nga nze saagala kudda Uganda budde buno mbadde nyaga kwongera ngattewo nzireyo olumu nga sidda kuba kyeyo ate mbadde saagala kuddamu bakolera kubanga ennyumba nnene ate bampa sente ntono bampa akakadde kamu ate nkola fulo 3
ate nga waliwo n'abasajja gye bakyala nayo wanene ennyumba amaka gatudde kuyiika nga nnamba abasajja gye bakyala nayo wanene luumu 6 oluggya lulinga fuuti 86 ku ludda lw'abasajja gye bakyala ng'olisa eno kalina eyafuula 3 mwe tusula nkola kufula ey'owansi ey'okubiri n'ey'owaggulu lwakubago twali babeerayo naye nnongoosaayo olw'olumu naye nga ennyumba nnene ate ssente ntono n'abagamba singa baweza obukadde 2 naye tebajja bumpa bagamba tujja kuwakamu ekitundu buddamu okulweniwalinga kati ate nze nga mbadde njagala kukola kufuluma weeru nkole kubanga ebweru ofuna akasente akawera ate bo bagala kunyiizulako mbu ŋŋende naabe Uganda ate nze sikyagala